This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. New Vision at 40 presents Makoma live in concert. After 25 years, the legendary group returns for a night of timeless worship and praise. Friday, 6 March, Kololo Independence Grounds. Dial *252*4# to buy tickets. Tickets go for 50k general, 150k VIP, and VVIP at 250k. For table reservations, call 0758961166. No tickets will be sold at the gate. Don't miss it. Makoma live in concert. Sponsored by Pacific Events, Lion Records. Wano kumulangira interiors ebyo betukola furniture webay furniture wa class kwayagala enyumba ebere furnished enyume bulungi nnyo tukwe ku magezi ga interior designing enyumba yeveyo bulungi obere ne space eri majestic eri magnificent at affordable prices tukirire Mulangira Interiors. Ale ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndiyepo ara bora babaddi abakyala Wale somoyo manyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange Magala. Magala tuntunale. Onemesa kwesiga akantu. Nodda nali manyi balidde ennyama nga nsava. Magala kamala tuyaka akantu. Ndabike bulungi nga twogera kubanga nze. Mbiteekayo. Ndi wooma. No, it's tasteless. Chechi. Chechi. Tebina test. Nkutekeko. Nsona okutekako. Nedda tonteeka. Munaba mulwadde endwadde zammwe nyaba. Nsobola okuteeka tebina test. Tonteeka butwala muli. N'abasajja babiteekako. Nga bakaba. Nedda singa bakaba. Ate eri musajja ategeera ayinza teekako ebyo bintu ngo. Magala eno lip gloss. Lip gloss yani. Ono lip gloss. Magala bino biteekako ng'omusana gukubye ng'emmwa gikaze. Kale bane Magala oli mufu. No, you can't put it on. Chechi. Toza biteekako. Kabe mukyala wange tayinza biteekako. Olimba. Ebyo. Hey. Ebyo bifaanana ng'eri alidde ennyama ey'amasavu. Mutyaba nkwatirako. Bwabisaako omugambo otya. Tosobola ate nze mpasa atamanyi nkola yange zerimu. Kale ebyo ebintu ng'obisaako oti. Era ngamba n'abakumi mwe walidde ennyama n'abakumi. Bwe nzigyewo nga mbirina. Otya. Era nga asooka obinaabe. Mbijjeko. Ate babaana bwe tubabiteekako. Kati abaana bwamala ofumbirwa simubaako na buyinza neera naye akimanyi tayinza kukyama mu maka gaye ng'abiina. Olimba. Ate lipstick. Lipstick yani bino ebyofaananya enkwale. Nedda bino ebimyufu oba ebya pinki. Anti oba twali kuvuganya nkwale. Kyekyabitondesa. Magala. Enjala zangu enkwale yokka yenna enjala ezakkala. Nga zino ezange. Era ne bweyita mu lujja baleeta omusawo n'akolerawo eddagala. Era ne mwalowooza mbu mulembe. Ise mulembe. Kajanja ntiki. Ala, kati kankubuuze, mukyala wo ku mbaga yammwe teyateekako lipstick. Embaga yaffe? Hey. Alonza mbaga ate lipstick
olwoba obuzaabuza obulungi bwo beera ku origino nkulabe ndi ku origino kwe tondaba nti ndi ku origino olimba ng'olina n'ebisirinza ku kisige gatekulira bayo alina bino byeweesize nga ndaba kati zino enjala zizo nedda kale bino ono lip gloss noteko ngola bati ebisige bino byange ane bino eby'oku maaso ku maaso sinaako yadde n'ekimwami Magala bizigo byokka just tuva kuziika kyali kati siza sinaako n'eki muso ndi ku origino toli ali ku origino afaanana bw'ati afaanana atya ekituufu naawe okimanyi wallahi sikyagwe ntya Mukama Katonda kyentaddeko kiri eki lip gloss era mugamba mumutya kuba temumulabangako ate tali balaba kubabuuza nti lwaki mwasalangako ebigambo naawe ekituufu okimanyi andaba ku Kasuku live ogambo kya munange olunaku olwaleero lunaku lwa nnaku nno lwakubanga tutandise on a very light note ne mwami Magala nfunye omukisa. I've never dreamt of this day. Flavia Namulindwa Mary kula mwana kwestukira nga nkyazizo nga hostinze mwami Magala bulijjo mulaba ku sets ezenjawulo nga nebuuza abantu abamukyaza bakikola batya laba mutyaba bwampadde omukisa guno nange afuula leero gwoli mukandi muzeeyi Magala bulijjo nze nkutya nabika bubi nkanga notokanga olabika bulungi. You're a very good guy. You look so good. Olabika bulungi bana mpola nawasa Namba 2 oyina? Muyina. Namba 2? Nina Kadulubale, nina Muyiya, nina Mukuma, nina Mukebezi. Ne Kabejja? Ne Kabejja. Si Kabejja, Kabejja. Kabejja. Naye omuyina? Muyina. Ne Mukuma? Muyina. Wena bakazi bameka? Na muganda abana batano era be. Ewe ne bazo batano? Mwe Magala bona obamatiza? Kiki bayita okumatiza? Do you satisfy them? Kiki? Okubanga obamatiza muki mu mbeera y'obuntu asenze mmanyi kyotegeeza mu mukwano kale nate omuntu kasita omukubira essimu n'omubuuzaako kiba kimala abakyala okumatiza ke boogerako tubyogere mu mbeera bweti nti mukyala wo bw'aba ayagala osiba enviiri osobola ozimusiba aba ayagala akagoye akalungi nagwe togula buguzi olw'okuba lw'osobola asobola bagamba nti omwana wange asome wano okisobola bagamba nti leero njaga kulya ku chips wadde bafumbye ennyama n'enkoko okisobola ndowooza byebimu ku ebyo ebisigadde kati ffe tuli bantu bakulu tetusobola byogera n'ebyo bye bisookerwako nedda ngamba ebyo bino byogedde osobola okuba nga obituukize ne ngamba okubeerako nabo mu mukwano abantu 5 nante era singa baano badda osala ebiyungu sisala okola oti mbeera bunyaakansa bonna bali wamu mu nnyumba emu ate nje ekizimbisa ebisenge nga byanjawulo kibaaki olina abakazi 5 mu nnyumba emu nowe yani enensi nti babeera nowe sitegedde kyotegeeza nedda tekisoboka ekyaki abakazi 5 mu nnyumba ebitasoboka biri ebyo 2 muntu kuzuukira n'omuntu okudda mu luto lwa maama ensigadde bisoboka naawe Namulinda osobola okuba namba 20 over my dead body yalwa nze anti kyeki like bakyogera mu Luganda over my dead body nange tolayiranga lwa nsonga obulamu bw'ensi eno obulaba osobola n'osaba omusajja akuwase naye ng'ekimuleeta kuyomba lwaki jangu ng'oyomba buyombi ogende bategere nti nina omwami ekyo kisoboka nnyo si ku mulembe guno mwami Magala guno gwennyini owasomako bulungi population y'abasajja n'abakazi eriki nene nnyo ey'abakazi nene nnyo ku basajja naye mwami Magala kankubuulire wootuukira okugamba nti mbeere namba 20 ku musajja omu kitegeeza ndika ekikyamu munnange si bwe kibeera kitya omanyi walirako omuntu gwe bayita Maihezira yafa waali omanyi ko omukyala gwe bayita Sera Nvanungi yafa waali Mumbejja kati osobola okutegeera kyentegeeza sinna kitegeera omuntu osobola okuba kati kwoli nanga buli omu akulaba wooli naye butuuka nga gwe wennyini oyagala nnyo bakulabe nga naye boyagala bakulabe tebakyakulaba ekyo kituufu
osooka n'ofuna abasajja nga bangi baagala okuwasa ekyo kituufu n'ogaana n'otuuka ku kusalawo okwo nga baali basigala okuwasa basalawo endala ne bawasa abalala n'osigala nga ajja gw'ogenda naye ajja ffe mmwe temulina mukisa gwenkanaffe nti obulungi bwammwe ekikwogeza ky'oli kiva ku musajja gw'olina kati tiyakusalirawo akuwa eddembe naye olunaku lwali kujjako lw'otegeera nti bulijjo mbadde ensaaga lwali nzijjako ki eddembe kuba omukyalo okuba ky'oli mwami we yakikufuula nti akukolera byayagala obe mu ddembe era tolinayo kontrolo ya musajja kukola by'oyagala omusajja yalina kontrolo okukola ye byayagala obibe nekisisinkana nga akoledde naawe by'oyagala kyogeza akuwa eddembe n'okola interview zo akuwa eddembe n'okyalira buli gw'oyagala akuwa eddembe n'okyaza buli gw'oyagala n'akuwa eddembe okwambala buli ky'oyagala niyo atuuka n'ali kujjako naga nti enviiri zisaleko olugoye olw'oyambala sirwagala bingi n'olabanga ekitasoboka noga twete wakati mu kweta n'akuleka mu bbanga nga bonna baakumanyira ku linnya lye oyo mukazi wa gundi jjukira bwe muba mweyagala mu mukwano wakati buli omu abalaba nti gundi mukyala Namulindwa ayagala omwami gundi mu kweta temutubuulira neyandyagadde okugamba oluvannyuma lw'emyaka 2 nga baakuta tagamba aloza okyali n'aluwa n'oli omanyi omukyala bw'abaano bamubufumba anobera emyaka 3 teri mukazi anoba kwolwo agatta bugasi n'agatta byozza omukola mu myaka 3 okola n'abasajja okukukyawa akukyayira myaka 3 bayakukyawa dda naye nga alowooza nkyawa ntya gwe tutayombye mangu n'okola yaaka nga ke katono nnyo n'akukyawa nyabo teriyo kibi nga muntu butabaako nti mukyala gundi kibi kyekikyasinza obubi era tokyagalizanga omwana wo era bw'obanga Mukama akuwadde omukisa gwonna obuga nti oyo mukyala gundi gukozese nga si basajja bano abafu b'emitwe ate sigamba obeereza nsanze eyafiira mu ddya ofunanga omusajja ng'alina ebitundu 5 ebirungi nga 5 ge mabi guma mwami Magala abasajja abafu b'emitwe be baliwa ye musajja akuba omukazi ekyo kya bufu bwa mutwe mulalu omuzoole omutooletole omubuyabuya bwe banga n'omwana omuga nti yokya ng'ayavula n'asooka atuula abadde ayavula naye nga wali omwokezaako nga yokya neyeekanga omuntu omukulu oba ogenda muteekamu ki ekimukubya omwana ayavula ye muntu gwe tubala nti ekituufu tannasalawo naye osinzira eri ng'oyoza essowaani n'obala nti okuva w'olyo tuuka waali ojja sanga akutte ku paasi nonga yokya teri mwana yeeyongera agenda mu maaso ng'agenda okukwata ekikene embi bwati nonga n'asooka akireka nakyo ne kyeyongerayo teweewuunya mukulu munno busungu ki era oba ogenda muteekamu ki ng'okitegeera olina mukuba luyi ddala nga tolina kikyamu ku mutwe oyo omu owokubiri yaliwa ye musajja ajja n'akubogolera mu bantu mutudde muli mutudde waliwo n'abagenyi n'akucunga naye ng'enju waakucungira wojja ossula n'enkya wojja ossiiba obwo obusungu aba abugyewa obutalinda kuba bano babaze temubaguzizza mu lujja nti naaguma nti ate nga nawali baguzeewo abo abantu bwe batyo omuntu avaayo n'ayogera ku mukazi we byonna ne bwe kaba katini bwe kati nga kakwata kalina akakwata ne mu kisenge oyo aba musiru aba mubuyabuya obusiru aba abubuze aba abubuuse omusiru yaliwa omusiru yatandikirwako ate mubuyabuya yaddirira ne wabayo omutooletewe nga byonna abiyina okay omusiru sammene abasiru abala babuyabuya n'abatooletole abigata abana dikuli mu busiru
Mwema chapula bulijjo ngamba kusaza abo nze omwana wange ne bw'aba akiŋŋambye enkeera mugaa kati nkunona kati oba si kyo osigalayo ku lulwo nze omwana owange takubwa sefumbizangako mwana wa mwezi fumbiza ba myaka 2 bwe mbanga nze ku myaka 2 amuzaala saamukuba bwe mu myaka 4 gy'omaze naye aba akunyizizza ki Mwami Magala. Yes. Osobola okuba mutabani wo. Awasiza muwala wo. Osobola mukuba ng'akubye omwana wange munnange mukuba. Sifaayo oba anankuba naye nze tokuba mwana wange ne sikuba. Otandika otya? Mutandika kukubira simu oliriddawo mutabani nze wano era bwe nkusanga nkutandikiramu butandiki. Ng'omutujje tomugaa nti lwaki wakubye omwana osikaluyi akikubye omwana wange ki ogenda okumunnyonnyola ng'omaze mukuba bw'obiddamu wabaawo abanaabiyingiramu. Mwami Magala ng'ojja omutujje ng'umi? Si ng'umi tigira amaanyi tegakyakuba ng'umi gakuba ki mpi Oh God. Amulino ankubulire mu nsi teriyo kinyiza. Nga muntu kujja kuga omwana okujja kungamba nti bankubye. Omusajja yankubye. Kabe musomesa gosasula school fees. Nga yalanga n'essomero. N'ogenda n'akwaniriza bulungi. N'afundikira nga gwosasulira gwakubye. N'omusomesa omukuba. N'omulo obutamukuba nti simuyinaako nnyo buyinza. Naye nze omwana mujja mu ssomero. Nze omwana owange takubwa. Mwami Magala, ewakawo weeyise otya? Obudde olukya okeera kulya kyankya. Breakfast. Ndowooza kyekyo. Saawa 2 mba nina okuba nga ndidde. Olwo nga n'ekifumbye? Mukyala wange olumu aba yakooye neefumba. Omanya fumba? Namulindwa mmanyi ofumba. Okay. Mu bintu byenkakasa mu bulamu bwange kyesimanyi fumba ate kankubuulire simanyi fumba muceere. Naye ettooke. Ennyama, enkoko, ekyennyanja. Okisiika? Ate tekuba kufumba, kasita omuntu odda mu kufumba. Omuntu yenna ekisiisa ebintu butamanya kufumba. Olimba. Kyekiguza bbiriŋŋanya, nassaamu green pepper, n'aleeta kano akantu akawunya olusu. Kaliwa konna. Kagaliki. Nga byafumba amanyi tebijja kuwooma. Okay. Naye omanyi ekitiibwa ky'ennyama. Ekikuteesaamu galiki kiki n'oteekamu green pepper n'ossaamu n'entula kiki enva za mirundi 3 n'ozissa mu box emu mubaamu entula ne bassaamu bbiriŋŋanya ne bassaamu entula ne carrot n'obutungulu n'ennyaanya. Kati karoti dirwe yali okubanga kirungo mu nva nenjagala otegeera gw'oteekamu birungo ki? Nze bwe mba naafumba kati twogere ku kyenkya paata ettooke lyange nensalaasala ennyaanya nensalaasala akatungulu nensalaasala ennyama naye olumu enva zentera ofumbiramu ekyenkya ziba nfumbe nenjiwamu amatooke nenfuuka ekyo ekyenkya tulya ya minwe nembegerako nembegira mukyala nemutwalira omubegera era sisobola kuba mulema n'omutwalira naalya olimba kikyogamba kyennimba nti okedde ku makya Mwami Magala n'ofumba n'owaata emmere n'ogifumba ofumba kunku oba ku gaasi? Ffe tulina nku mukunku mwewaffe kyalo kantene tufumba kunku n'amanda. Mwami Magala olimba oli mu kunyumisa kantu akaki nti waffe waliyo gaasi gyali bw'omugula n'agenda yabaayo ffe tetunnakuuka ku levo efumbisa gaasi. So make me understand nti okeera ku makya kasitandi yange okay kale kankutegeere bulungi okeera ku makya n'owaata emmere sigamba buli nnaku naye lwensazeewo ng'olwessande n'okeera ku makya n'owaata emmere n'ogitwala mu kiyungu mpaatira mu kiyungu nze siwatira bwe owaata emmere mu kiyungu n'ogitwala ku muliro nsooka bwe nti nsooka n'enkuma essigire bajjukire byali bya express nsooka n'enkuma essigire tera etandika okukwata n'empaata emmere nenjiteekako nensalaasala ennyaanya nensalaasala obutungulu naye olumu jjukira ennyaanya zino ziba zaabulidde mu nva zino z'ogenda oyiwamu olina okwongeramu akanyaanya n'akaki n'akatungulu n'oyiwamu n'otokosa n'eki n'obega
n'olyako oba n'oliira mu kisenge n'otwala mu kisenge ne muliirayo ne maama n'abata bano abaana n'obawa n'omala n'oyambala n'ogenda gy'okola ki kati bwe tuba n'abafumbira kyamisana nkeera jjukira ffe tugula ndagala era zibaawo endagala 10 tugula 10 nenfuna ekibbo nenteekamu ebyayi nenteekamu olwaliiro nempaata emala okuwaata nensala obuwuuwo obukazi buna n'akasajja kamu nembuteekako nembikako nensibawo nensiba kati bwe mmala osiba nendeeta ebbookisi eyange efumba kilo nenkwata olulagala nenzijako akanywa taaba nensalayo akawuuwo akatono akakazi akasooka nenkabugumya nekavaamu olusulu olulagala nekayingira olusulu oluwombo nenkaliira mu bookisi bwenti nensalasala ennyama ebifi bitera kubeera 4 kwota nenjiteeka mu bookisi nendeeta ennyaanya nendeeta akatungulu nenteekako kaloyiko nemukaliyayo akalagala akalala nenkabikkako naye kino kikwate olina kuba nga olulagala olwo luvuddemu okuunya olulagala lulina amaanyi luwunyisa ennyama olukalira ne lutakiriira ne lutabuunya bbabe n'obikkako n'ossaamu omunnyo n'ossa ku mmere n'osibira waggulu kati bwe kutuuka okunyiga jjukira ey'abano bo ennyama yaabwe bo balya nsiike bo kati olumu bwe mba naabafumbira mbasiikira nteekamu akatto nendeeta ennyaanya nendeeta obutulu nendeeta kaloyi nembasiikira nenteeka waki nolabwe okutunuulira kaakati bwe mmala okunyiga ffe tetulya mmere eteri nnyige maze mbufumba emyaka 3 mugumu bwe mmala okunyiga nzirira ebbookisi nenjiza wansi emmere nenjiza waggulu naye wakati nga sinnagizayo olusaako ebbookisi nteekako omugondoli omugondoli kati bw'omala okusaayo ebbookisi nosaako emmere jjukira endagala zino obutoonooneka ziba zookya ng'ojjula kati oleeta ekyayi n'okibikka ku mmere eno gy'otuuzizaako ewedde okunyiga bw'oti bw'oleeta endala bw'oba osaaniika ekyayi kino olina okuba shuwa nti kisigalayo ebweru kati bw'omala osaaniika n'okisiba n'okireeta bw'oti waggulu n'okisiba kati bwe kutuuka okujula ekyayi mw'okwata n'ojjayo endagala zeezo nga nnamu n'ozituuza wali kitegeeza bwe zinaawola ojja zitereeza oddemu ozisaaniisa emmere bayita omugondoli tegeerekeka ne tulya emmere naye kati jjukira ffe Abaganda tetujjuula mmere kati egyo nkyogedde bwogezi mba nabateereddeko omugondoli ffe mu buwangwa bwaffe tetujjuula mmere tetusenanva omusajja yenna naye ekyenkya okisena nakyenkya tukibalanga eteri nnyo mmere oba ekyenkya era naawe ne bwojja nenjikusenera wayinza ogaa nti nokiraba obubi kankubuuza olina emyaka emeka Magala nina emyaka 5 ngiweza mu Desemba nga 5 aba emyaka gyange bambi giyombya abantu era bagenda yomba naye nze olaba buli omuntu ekyataano omuntu alina emyaka 5 kyalina okuba nakyo nkiyina nina omukyala nina amaka nina abaana kale katugamba abakyala nina abaana nina abazzukulu Mukama ampadde abazzukulu omuntu eyandisaze ku myaka nga talina bazzukulu nina abazzukulu 14 wow kati sitegeera lwaki omuntu yandirowoozezza nze nazimba amaka g'amategula ku myaka 3 nenze nkyewuunya ku myaka gyo nenge eddabika gyolabikamu nangamba nti osobola ofumbira mukyala w'emmere nkyakwewuunya kati obuzibu ki ennaku zino balaba abo n'omugabo gambe nti omanyi bebi nyambako ngendyeko mu kiyungu onkyuseko ku nva ezo kireeta obuzibu abamu baavu nnyo nga mu kwagala okukulumbala alowooza kyekimufuula nnyinimu naye obwa nnyinimu kutuukiriza buvunaanyizibwa omwana asoma okulemba n'emmere ne mulya bino ebyokuleekaana tebikola makulu era teriyo muntu yandyagadde kumumalako mirembe wadde abeerawo nze mu maka gange omwana akaabira ebintu ebi 2 agudde nga bazannya ne dayipa yani pampa ate pampa yani okay ekyokubiri bampa yatya
kakati era omuntu yenna ayambaza omwana bampa aba yamuzaala tannatuuka nga yageza mu lubuto olwo lujjamu ne lugaana. Teri muntu azaala mwana we n'ayagala asiibe mu musulu olunaku lwonna n'ateekamu n'ebyayi. Oyo omuntu era gwe bw'omulabanga kitegeeza yageza ku lubuto olwo. Waliwo kye bayita olubuto olufune nga teweetegese. Kyagala ogamba abazadde abambaza abaana baabwe dayipa baba tebabaagala. Oyagala babeere Dayipa yaani? Yoyo gwe tugambye pampa. Kino ekibantu Ekino kiringa omuntu agenze mu kasambu. Mu kasambu y'eki? Wa musoke. Mu periods. Okay. Kakali n'omulenze bati mwabazanga jagendamu. Nga tebagala kojewe mu ngoye. Kakati kiyamba kyato musiibya mu musulo toyagala ngoye. Engoye ozaagala nnyo singa obulamu bw'omwana wo. Nedda. Mumanyi omwana omulenzi mwoba omusiibiza. Ewa omusiibiza muki? Ebbugumu ly'okuuma. Ekyo omusulo fuluma. Kitegeeza kuva mu mubiri gwe. Naye kitegeeza ate nagwo ogumulese ku mubiri gwe. Agujje mu mubiri gwe ate ogukuumidde ku mubiri gwe. Kankubuuza wakumadde ozaala? Nze nga nzadde baana nakati nkyazaala. Kyogamba gwe tugula dayipa waka. Dayipa yaani? Togula pampa waka. Nkazaaki? Kobe mwana wange tojjamba nazo bakimanyi. Kati nedda abakyala bo abaana babateeka mu kyokubaziriza okwonoona mu ngoye. Kiki bayita okwonoona? Okweyamba kwonoona? Kale obubi ogenda mu ngoye. Kakati lwaki gwe toyagala bugende mu ngoye ate oyagala yasibe nabwo? Nedda so kubumusiibyamu. Kye ŋŋamba waliwo kati ng'otambuddeko nga leso olina omwana omuto ng'oyagala mugendeko lese mugenda wa jjajja mugenda wa aunt or anywhere noyagala omwambaze dayipa okuyambako just in case nga yeeyonoonedde is easy okumulongoosa. Okimanyi nti olugoye luno lulina obusizo ate pampa tessa. Wali okibaddekaawo nti mu bintu bye wali owenyenyadde tosobola kwenyinala bubi bwa mwana wo. Si kubwenyala mwami Magala. Kugezaako nkikunnyonnyola ntya. Osobola okwoza olugoye lwa mwami wo lumusooka kungulu ku mubiri. Yes. Naye alina bampa. Nedda si bampa. Bampa ya mmotoka. Naye mwami Magala enkuba nno nayo yiyeze simanyi mu kyaba gy'atutwala. Tupozinge so pozinge tumala program zaabwe. How do you do it? Kyekyenfuula nga bw'olowooza. Ndabika bubi. Nedda olabika bulungi. Mbadde nkulabira from afar. Yaani ayafa. Nga nkulabira eri wala. Nga nkutya. Nga ki kye wawulira njogera ekinfuula omukambwe ennyo? Toli mukambwe kuba mbadde sikusinka nawe ntwogera one on one. Ne bwe nkulaba kale sikutya ne I respect you. Kale neeyanzizo gye. Tubadde tuli ku diapers. Nonga nenkubuuza gwe mukyala we mba mwena gye mulaga omwana amwambaza ki? Ngoye za bulijjo. Bwe mba nga njagala bypass oyo gw'oyogedde tuba n'engozi. Engozi kyeki? Lwe lugoye lwasookako. Nappi. Kuba nappi erina obussa. Nappi erina obusizo. Kakati ky'oba olaba nti emyaka 2 egijja abasajja bajja gula nnyo eddagala erizokusa amatu gaabwe. Amatu gaabwe. Gegaliwa gano? Lwansonga nti mukoze kinene nnyo ababazaala amatu gaabwe gaggala. Nedda obusajja bwabwe. Kakati mulinga abalina ddiiro. Fe abakyala? Abazaala abaana obaziba amatu. Olina kyoyogedde nti mubeera n'engozi. N'enzuki olugero olugamba nti omuze gufiira ku mugumba. Ku ngozi. Mwana mugimu ava ku ngozi. Kati baali bategeeza matu ga kuwulira. Magala osabise nnyo kati mbuze. Nkati nakafumbiza abaana 14 ezo ziba famire mmeka. Nzoyagala mpemule. Sinagala wemule. Ngerange sagala kwemule. Ani kati nkugambye. Omuntu yenna akwe ekyokulabirako. Omwana singa aweze emyaka 4 nkoko esooka n'ekookolima. Maama we n'amukwataho ng'amatu ge tegagguse. Amutwalira jjajjaawe. Jjajja n'akola atya olwo? Jjajja n'amufunira eddagala. Era n'amugamba ku makya
ayimiriye mu mulyango atumbize era gwe maama owaaba wa jjajja noga nti mutabani mwami woyo akojoba ku bigere tatumbiiza ng'amanya amatu era omuganga amatu ge tegagguka bulungi kati onamu amagezi ki kati mukyala w'omuntu asooka abalira jjajjaawe naye owa sayidi ya taata we kino njala kitegeerekeke kino njala kitegeereke omwana wo gwe maama wo uko gyali era tasula naye nga tayambadde kuggumira kabe wa mwaka gumu kiddemu maama wo my mom omwana wo omulenzi Lebron muko eri nnyoko so maama wange tasobola kwebaka na mwana wange kusula na mwana wange nga tayambadde engoye ze zonna okay kati gwe twogerako omwami yoyo omwana w'omulenzi kati gwe waaba wanyazaalawo ba wange maama we ye mukyala w'omwana wo omukulu kati libo banga amatu tegeggula bulungi ogamba maama wa bbaawo nti mwami wo amatu tegeggula bulungi kati n'amuwa ddagala ki libeera era bw'alaba nga tegaggula alimuwa n'aliteeka mu kikolwa atya kati onombuuza bwoti ebisukkawo gwe kimanye mwami Magala ensonga ekulemye okugusa kati okukakasa nti gagguse ye yennyini olw'okuba ye mukyala we ateekawo kikolwa olimba ng'omwana ate muto ndi ayinza okumuleka nga ali mu tulo naye nga kyalina okukola kikyotidde okuwemuka batera kuba beena myaka ena abaana bajjukira ate ne bwojjukira era yaba mukyala we asooka tekirina bwe kizira kati bwakikola ne kigaana alina okunoonya eddagala kubanga bwe kisukka ekyo kitegeeza baamuwanula ng'alina kiwanuka era bamwambaza akakomo baamuwanula ne bamwambaza bamusimbira omukookoowe ne bamulundira enkoko oba embuzi ne bamuwana akakomo akakomo abavubuka ojja balaba nga babulina ku mikono mufaanana butya kiwanuka aba wa golodi gold so buli muvubuka alina akakomo ka golodi ku mukono baamuwanuka kati abamu sayizi eyo eremererwa ne bamubuulira nti baakuwanula ye yaba yakeegulira ne mu budde buli ogenda olaba edda abakadde baabanga nnyo n'omukookoowe nga kwebayiwa evvu kwebayita ekittavu ono kiwanuka gwe yawanula yatwalangayo evvu eyo n'aliyiwayo oluganda lungi kyogamba tomanyi nti ku kittavu wabanga ku mukookoowe ekitavu kyeki ekittavu mbuulizo oyo atulaba abantu bedda we baaterekanga ssente jjukira evvu teriyitamu mazzi kati baakwatanga essente zaabwe ne bazisonseka eyo ne basaaka evvu kakati ono kiwanula gwe yawanula ne bamugamba yiwangayo evvu naye nga bayiwa kyekikifuula ekittavu ye banka eyasooka nakyebaga nti ekittavu ky'abakozi nti banka y'abaki oŋŋambye wakafumbiza abaana 14 nga babo bonna ate abaganda bembala baaki bonna nga bawala ate fumbiza omulenzi obadde ki olina jjajjaawo munaye jjajja wange yafanga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'ekumi 1991 walina emyaka emeka alina emyaka 14 kiki osinga okujjukira ku jjajjaawo jjajja wange mujjukira obulamu bwange bwonna nga bwali mu mikono gye yeyakuza kuva ku myezi 2 tuuka lwe yafa nali sibera nze era jjajja wange bwe yafa n'addamu okubeera n'omuntu nga mpasizza nze nawasiza ku myaka 19 wow mu nsi teriiyo kinyuma
ngakubeera na jjajja okubeera ne jjajja kirala kaŋŋambe ng'okukuzibwa jjajja okuzibwa jjajjaawo nze nakuzibwa jjajja wange eseeri nakibuuka kati nze jjajja wange yafa nengenda mu depression nga ne bwe neebako bwebasi muyita jjajja nenkitwalira emyaka 4 95 lwe nawasa okyamuyita nakyamuyita nze nabeera mu bulumi bwa jjajja wange otuuka nga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwo January 2022 lwe nafiirwa omwana omulenzi nga nakwogera naye eddakiika 7 omwana yali yenkana ati yalina emyaka 20 yali abuze ennaku 28 abuze emyaka 21 ye muntu yekka eyagezaako okubika ekifaananyi ky'obulumi bwe nalina ku jjajja nze nagaana okulya enkoko bajjajja wange tiyali tagirya pakana kati era nze mu byendya mu byentuuka nensaba sisaba nkoko jjajja wange yali tagirya nagaana okulya butto bajjajja wange nagaana okulya ebitumbuuwa bajjajja zisirya bitumbuuwa nze ne chapati nali sizirya bajjajja kati waliwo obutto baali bamuyita faayi yaliko ekifaananyi ky'enkoko emmaanyi kati jjajja nga yamanyi buli butaava mu nkoko kati jjukira abakyala bedda baali tebalya nkoko otuuka ow'ekitiibwa Joyce Mpanga lwe yalya enkoko yabakakasa nti enkoko omuntu asobola ogiga jjo lyabalamu nga administresi wa Gayaasi oza mu nkaaga eyo mu 3 kati nze jjajja wange namwagala nnyo jjajja wange yaŋŋaana okunywa omwenge togunywa sigunywangako jjajja wange yaŋŋaana okwambala osejjera sizambala ze ziriwa eyo engatto bwetyo kale canvas yandibadde canvas canvas tembala canvas sizambala lwaki yazigaana simanyi yaŋŋaana okwambala olufulaano t-shirt tembala t-shirts yaŋŋaana okwambala enkofiira ey'akasasi yeriwa ye topi nga sijambala oyambala nkofiira ki sambala yonna nkubulira ekirala kye yaŋŋaana yaŋŋamba omusajja nnyinimu talya mu woteeri nga tannagulamba waka kiddemu yaŋŋamba omusajja yenna nnyinimu talya mu woteeri nga tannagulamba waka buulira agavubuka ago agatulaba agasajja ago kigenda mu woteeri nekyevubika emmere nekirya ebisambi ng'eka terinvaade n'akamu nekirya buli kimu nebirya emmamba nalina omuwala nga bamita Nakiwala Rose nga mukwano gwange ennyo n'ayagala omuvubuka bamita Ssennyama David bantwala mu woteeri esinga ebbeeyi ennyo wayitivyo emmere ya siringi 10 Ssennyama n'awaayo siringi 3 ne banteera emmere mu maaso n'entulika n'enkaaba ne bambuuza amagala tikimagala jjajja talidde n'omuntu okumpa esiringi 10 kiryemu essowaani y'emmere omuntu omu nga zituliisa ennaku 10 si na 10 baatundanga obwennyanja 10 buno obukalakaka mu maka nga asobola 10 siringi 10 bwani buno obukalakaka mu maka nga asobola kalakaka kiki obwennyanja buno obuba bwe buti baateekangawo 10 nga buba 10 era bugula siringi 10 okay kati oli yantwala mu woteeri esinga ebbeeyi wayitivyo ng'emmere ya 10 nejjukira bw'oba oguza obwennyanja 10 ku siringi 10 twalyanga 2 ekyemisana ekyeggulo 2 kireeza butuliisa ennaku 4 obwe 10 kati ono yangulira emmere ya 10 ng'ate ŋŋenda girya bw'omu n'ogamba nedda muzimpi natulika n'enkaaba nobanga ne tofaayo tugenda nakuwa 10 baakikuwa mpeera nze Ssennyama yafa omwaka oguwedde mu gwe18 namuzimbira entaano yansawo za sementi 17 bambi muno nasima fuuti 10 muno nensima 6 wansi nensima 7 nemweziikira gye muntu yasooka okumpa essente nnyingi nenzitwalira jjajja nemugala zindigakulya Ssennyama yazimpadde nenzira n'emmere nagirekawo ku mmeeza nensimbula emmotoka wena emmotoka ebiseera ebyo eno ey'omuma olaba navuga emmotoka ndeka nze bajjajja mperekera nantuusa wali nanga asimbula jjajja ekyo tulimbye jjajja
Jajja yamperekeranga ne tuva awaka. Tetutuuka wali kuku naye kati simbula naye vum pi kati navuganga bwe nkube ng'ombe paka kasana nga ngenze gulamba. Ate nkobawo ati jajja yakolanga ekibi. Ng'abuuza ab'empisiza mulabyeko ku mwami awo avuga emmotoka stupidi. Bali mpozi waliwo akaana naye wano wayiseewo emmotoka. Temusanze omwami omukulu omwami ow'ebbeeyi agendedde mu mmotoka. Oba agamba kali akaana akagenze kavuuma. Nange ye mwami wa wano. Kati nze natandika okulabira jjajja nga nina emyaka 8. Era nze nakolayo bizinensi yasinga okwanguza obulamu ne jjajja. Bizinensi yali yakusobola nva. Nvaaki. Nga nfumba amawowoolo. Ne tutoolako ebyaffe bye tunaalya. Era nange bizinensi eyo yatulokolera obulamu. Ey'amawowoolo? Natundangako. Nafumbanga ne tujjako gwe tunaalya kyemisana n'ekyeggulo saawa 6 ne ngatambuza ekyalo. Nga mafumbe? Magala tuweeyo enva kati ng'abantu bafumba mmere nze ne mbaguza enva. Ku kyalo? Ku kyalo. Nga bakimanyi nti ogenda kuyitamu booti? Era bwe zituuka saawa 6 ntandika ne nnyinimu abagamba Magala abaguzeeyo enva za siringi 10. Olwo nga tebannazungisa ssente bana ngatunda 89. Webale kujja kuziikirako kubeerawo ku lwa mukwano gwo Isaac Katende Kasuku. Nkubuza emboozi eyo olw'ensonga nti olunaku olwaleero tuba kwerekera omwoyo gw'omugenzi jjajja. Era tumutaddeyo eri essenga gye tumulese. Banyala kurelatinga emboozi yo ne ku ya Isaac. Engeri gy'adaagalamu jjajjaawe. Ebyenjawulo ebyange ne Kasuku. Kasuku jjajjaawe asobodde omukuza. Ate ne Kasuku n'alabirira jjajjaawe. Nze wange yafa tetulina we tubeera. Bwe twabeeranga wali wa ssengange omwana w'oyo jjajja. Yafa ku Lwakuna nga 24 ne tumuziika ku Lwokutaano ku Sande jjajja ssenga n'atunda we tubadde. Nangamba noonya gy'olaga. Era nze abaana bange bonna beenina sobola tumalinnya Namakula. Ssenga wange yatunda we tubeera. Nga mu bulamu bwange sibangako na muntu mulala. Nga kitange yafa mu Gwokubiri nga 6, jjajja n'afa mu Gw'ekkumi nga 24, nga gwe nnina gwensigaza nange. Namakula? Zulaika. Ow'Olugavi? Nange lwe neddira. Kuba kitange yali Yusufu Ssemakula. Jjajja wange Haji Inusu Musoke Ssemakula. Kampati ssenga wange yatunda we mbadde ne jjajja. Nozaako ki? Ky'oba obuuza n'ensula ku muti ennaku 4. Empewo? Bw'oba mu nnaku owulira empewo n'owulira n'ebbugumu. Nze jjajja wange yafa ne ndowoozaako okwetta naye ng'ate nali mwana muto. Ne njala n'okuba nga avaako kati nze kigambo jjajja. Waya ne zivaako? Naye lwaba nti bw'oba muto ogatta mangu oba n'ebikubuzaabuza bingi. Naye era nze byagaana paka lwe nagula w'embeera. Ogulawo otya ssente ozijjawa mu mawowoolo gano? Eyo bizinesi nagivaako dda ate nga tuli nafuna ekirala nga nonda kase mu kyuma ewa Kado. Kyuma baali bakita Kasana Coffee Factory. Kase? Kasana. Kase? Kase ye? Ze mmwanyi ze baggyeko ekikuta. Yes. Waliwo kye bayita parchment ze mmwanyi ze baggyako akakuta akasooka. Kati waliwo kase ye mmwanyi we baggyako ekikuta kyonna. Kati ng'otuula ne olondemu kwemu? Olonda zabanga kilo 61 buli lunaku? Buli nsawo. Ziba kilo 61 ey'ekugiyemu kase aba 6. N'olonda nsawo ya siringi 3. Olunaku ng'olonda mmeka? Nga oba ovuddewo. Oba nga ojja kufuna ekyokulya. Kati ne nnonda emmwanyi ne nfuna $1,408. Ne ngulako ekibanja awo w'embeera $1,000. Nenzimbako enju ya 2000, nengulako ebyomunju bya 700, nendya mu wooteri eri gyenkugambye esinga White View ya mwami Kimaliridda. Mmere ya siringi 10. Nezigwawo? Nensigaza 2000. Nentandika okusobola emmwanyi n'endiizi. N'endiizi? N'enku n'endagala. Kuva dda endagala tezifuna. Nga tezifuna ate kati oba kati why would you lwaki ng'ogenda mu business gyomanyi tefuna? Anti onoonyeeko nga mbisi ate owa hoteri yazaagalirawo.
ngakola bonosiba ku nkuto ojja kufunayo kasente ate endagala bazigulyawo wadde tofunye nnyo ofunako siringi 10 otobye n'ensi era nze kababe baana bange nze teri wa kika kyange ayinza kunsanga ne simubuuza nanyiigira kulwaki siinaayo kintu kyennina nga kyava mu kika ab'ekika kyo tebakuyamba tebanyamba era nze kyova olaba teri wa kika ayinza kumpa mateeka era kyova olaba ndi musajja omukafiiri atalina ddiini nga jjajjange yazimba emizikiti egiwere 10 lwaki tobeera musiraamu baali basiraamu abatanyamba nga kitange afudde n'obakyawa nembakyawa abakatuliki ate saayinayo kakwate mbaagala ng'abantu kati abaana basoma ddiini ki abaana bange nze ayagala kyasoma nga tobeera musiraamu kati omwana bakwete omusajja omusiraamu kisinzira waliwo abasiraamu ab'ekibuli sibalinaako lutalo ate abaoldi kampala baleeta omutabuli tosobola ne bwoba oleesa ennyonyi abaana b'ekirungi tebalina mpisa tebawasa mu maka galimu mpisa ewo balina empisa nze sirina mwana atalina mpisa mamagala oli mukambwe nze siri mukambwe nenze nti obuzibu mwe temwagala kwogera mazima zabatabuli kasita baavuma obwakabaka ne babufuula nga nayo kutubba nnamba kikolagana na muntu avuma bwanga n'abantu bamuwaki kati waliwo omusajja bamuyita Kikomeko avumidde obwakabaka emyaka 4 ng'ayagala kumugulya Nuuwa bunuuwa ya milioni 4 tamanyi nti naffe tuzivuga tetwavuma bantu lwaki avuma obwakabaka bwe genda omunoonya Kikomeko ddala abeera eyo Gindi eyo ku Lwebugerere kati kankubuuze God forbid n'ofiira wano tukusabira mu ddiini ki omuntu yenna yandyagadde okunsabira alina kunsabira kati nesifa naye bwonsabira nga nafudde tolina kyoba otuyambye wadde okuyamba abaana bange era babafuuse bamulefa bwosaba why not so toliiko bya ddiini nze sigaana agiina era nze mu bulamu bwange teri munnaddiini gwe siwa kitiibwa naye nina gwe nsinga okwagala faaza tiivi kajjangu mu ekereziya nno nange nabawadde n'abaana bana mu ekereziya nabawadde faaza tiivi era gwe njagala ababatize bonna bamuwadde mambi thank you so much tiivi alina ekigambo kyeyayogera kinyambye nnyo okubeerawo n'akakiwulira kati nekyanyamba okuuma obusungu yaga nti empisa zireeta emikisa empisa zireeta emikisa kati nagenda nnoonya lwaki Buganda y'amaanyi okusinga amawanga agasigadde mpisa lwaki Katikkiro Charles Peter Mayiga w'amaanyi mpisa abantu bavumye owekitiibwa ennyo Charles Peter Mayiga naye akulaga tabanyega naye ng'abaabiwulira ate abiraba kati bwe ntunuulidde obuwanguzi ow'ekitiibwa ennyo Charles Peter Mayiga nga ndaba ekimuwanguzza mpisa bwe ntunuulidde Mmengo ne baminisita baayo owekitiibwa Wagwansibirwa otunula owekitiibwa Wagwansibirwa naye ng'omuntu ne byali n'empisa z'alina ng'omulaba buwanguzi bw'otunula owekitiibwa Kawuki bw'otunula owekitiibwa Assa Sserwanga bw'otunula owekitiibwa Amisi Kakomo abantu bali bulungi naye ekibafuddewo batyo mpisa obwakabaka bwa Buganda bwafuna ebizibu ne bwabireka nga bibikutte mu mbeera ya mpisa obwakabaka bwa Buganda buvumiddwa ebibiina by'obufuzi bivumiddwa amadiini agamu abatabuliiki bo ne mu Kurani olowooza bawandiikamu ebika by'Abaganda ne bawandiikamu Buganda ne bawandiikamu Kabaka naye obwakabaka bwa Buganda tebubanyegera mpisa obukatuliki ekyabufuula obw'amaanyi nga bwajja luvannyuma nnyo mu 1879 mpisa tewali yono ddiini eyenkana bukatuliki mpisa jangu no bukatuliki sijja kujja nasalawo okusalawo okwange kwe kulungi tolina ddiini siina lwakuba nti ne bwe nali obubi eri ddiini yannyamba abeerawo nga bwe nti magala okubeera obubi teryamanya nti oli bubi unless you come to somebody n'omugamba nti ndi mubi nabo bagamba
Kati nze nabonaabona nnyo ne bannaddiini be nayina abamu nawanula buwanirizi ffene ne balagira abaana tebamulya. Kati nze faaza kibi yanjagaza nnyo obukristaayo. Kati gundi ow'ekitiibwa White Reverend Saabalabirizi omwami ono yeddira empindi. Ani yeddira empindi? Kazimba Mugalu. Yes. Yanjagaza obukristaayo naye ne muwabana. Abaana kati abaana ogenda genda bagaba bwotyo abasiraamu naye nga ab'ekibuli yeri ku mpisa naye gyogenda bateeka bwe baba nga basobola. Kati waffe eyo wali omwami bamuyita Haji Muliika, musiraamu w'ekibuli yeyanjagaza obusiraamu. Haji Muliika yasikira omusajja omu ku basinga obugagga eruweero eyakola ekyafaayo nga yali mugagga n'afa talina amubanja talina gwabanja n'agabira buli mwana we miliyoni 10. Ne Haji Muliika yamusikira naye bw'oba oyogera ne Haji Muliika oyogera n'omuntu owa bulijjo. Kati muntu asikiriza omuntu okubeera omusiraamu. Haji Muliika ne bw'aba ayogera bwogezi anyuma okulabako ng'ayogera. Kankubuuze byogedde ku jjajjaawo birungi byereere. Esoyiri Nakibuuka. Yes. Kyensobola okuba nti ogyogere ntya nti jjajja wange amaze emyaka 35 ng'afudde siina lunaku lwe simwogerako. Kankugambe ne bwe mba nsanze muwala nga ngenda mukola kyensooka omuga nti nze ndi muzzukulu w'Esoyiri Nakibuuka era nze magala taziwawo bali kyewuunya kitaasimba gwayambadde musajja alumbwa neddira lugave gwani. Okyakwana? Naye sikwana bawula nkwana abakazi abakulu. Abakazi abakulu b'emyaka emeka? Mukazi kale 35. Obakwana? Sigamye nti mbakwana byensobola bw'aba mulungi nenga sobola. Nje mba nkyakubuuza. Sikyakwana mukyala wange yaŋŋaana obwenzi. Omaze dda kyogera. Mbadde njagala kubuuza. Abaana bo nga bw'olina abazzukulu. Jjajjawo nga bwe yakukuza. Kozi naye kati oli jjajja. Naawe okola bye bimu. Sikola bye bimu nti jjajja wange yali munaku nnyo. Twasulanga mu nju ya kikaabugo. Ekikaabugo kyeki? Oluggi lwe basitula ng'oluggala. Oluggulo olulina luggala kiro. Twakozesanga nfuuzi. Twakozesanga bukomma. Enfuuzi yeki? Ekitanda twalina kisiite. Nedda mpola mpola. Enfuuzi kyeki? Enfuuzi osala olubugo n'osala obuntu bwe buti bwoti n'osala busatu n'osiba ku kigere n'olanga omugwa. Kakati obudde nga buno n'okoleezaako eno nti olw'ensonga we musula watonnya omuliro guno guyinza ozzikira ng'ate temulina bwe mukuma kati enfuuzi ekuma muliro. Kati bwe mwabanga ssekyo mwakwatanga akakomma y'enzirugaze. Enzirugaze eba ekyali ku muti bwe kakala kabeera kakomma mukaziika mu kyoto ne kakuuma omuliro okumala wiiki. Kati enfuuzi bwe twabanga tunaatambula nga nze jjajjange yakoolanga ebijanjaalo ne tugenda okukyala ne tudda nga byakala tukuula bikuule. Naye nga muleka mwakumya enfuuzi eyo ne bwe muba mukomyewo kiro okumulisa mu nju mukuma nfuuzi mu ssubi musonseka mu ssubi paka omuliro bwe gwaka ne mukoleeza omumuli kwe tetwalina ttaala. Kati gwe abazzukulu okulya omuceere twase kulanga kasooli. Kati nze ngula ensawo y'omuceere ennamba n'ebeerawo. Lindako. Kasooli bw'omusekulu afuuka omuceere? Afuuka omuceere mu by'ennaku. Toddayo n'omulowooza nti ojja kufuna supa. Atya? Anti aba atoniye okwagala okwenkana omuceere. Oh no. Mwemagala olimba. Osobola empekeza akasooli ne zibamu bupiisa ezo. N'omuwewa n'avaako luno olukuta. N'omulya. N'omufumba. N'avaamu ng'omuceere. N'omusiika ng'omuceere. Tali afumba kasooli ng'alina eza butto oba na za munnyo ate n'olumu gwabulanga n'oyokya amalagala ga lumonde n'oddira evvu n'olissa mu ccupa kati n'ossaamu amazzi. Kati olunaku lugenda ozibanga okola bw'oti eccupa ekiba wansi guba munnyo era tuteekawo enjawulo agaba waggulu gaba mazzi agamazzi gemussa mu nva. Kati tolina bw'oyinza kugigeza jjajja wange nange
nti ekyenjawulo nti omwana owange tebamufuge kikyotegeeza tomukuba ng'afumbiddwa tomubogolera ekyo kyogera ne bwaba wa lunaku ne bwaba wa mwezi ne bwaba wa wiiki ne bwaba wa bamubogolera onkolaki nga nze muzaala ng'ali wange era omwana owange omuzzukulu nga wango ng'akunyizizza ofuna booda n'omuvuga ne mugendanga mu kasejje n'omukuba n'okakasa ng'asirise ne mudda ewange wakabirwawo omwana wa mirundi egyagudde n'enjala gweruma nze jjajja wange yantumanga amazzi twalina essowaani 2 n'antuma amazzi nga wantuma amazzi alengerawo nensanga ku bo abasamba omupiira ne tusamba ne bangaserebera waffe gwe twakayidde ne tweyongerayo ku ssaawa 2 serebera kiki fene gwe batasaza kambe ne tweyongerayo ne ziwera 5 n'agamba omwami yabuliddeyo n'ajja n'afuna amusundira akadomola n'asena n'agenda n'enkomawo 3 ez'ekiro maye ebigambo bye yaŋŋamba ne bazee wange n'ogenda kunswera n'odda ku nsiri singa osooka n'odda n'olya kamere naye n'opekuka enjala toligwa kawansazi n'akukwata mu mutwe bw'ati munnange n'akugira yankusituleko n'omugamba enjala ennuma n'akuma omuliro nga bw'aguyimbira omuliro kyokyankowe omwami yeebaka omuliro kyokyankowe gwake mangu bakuza ekyejo naye nasibalibwa mu bazolo bakuza ekyejo because okoze omusango wagenze kima amazzi okomewo saa 3 ez'ekiro instead of kukuba mumpi nembogo nebisapatu ne bwatanfuba era wende era yenze okimanyi nti abaana bange bonna abafumbiddwa tewali gwe nali nkubi nekyogaa nti gye baali baanobayo no not that ne bakuza ekyejo oli Jayden ku mulembe gwammwe ogwo kiri Jayden oli Jayden w'emirembe gyammwe egyo ati no weewuunye ng'ate nkyeya bananga nti tewali nva nga nja genda nnime olubimbi mpakase enkoko ngitwale ngitunde olaba olubimbi luno olwereera olw'essente lwabanga lunene ngayinza obutalulima lunaku naye oli bwagamba nina enkoko yange eyo nimira okuvaawo wewati akuba lutono ate ng'essente z'ogitunda zisinga olubimbi luli obunene kati nze nalima enkoko ku kyalo n'ekyalo nekivaako nenyingira bunyenye bunyaka tekabusa kibanvu buwongo sakabusolo kyetume kalembwe paka buyuki lwaki bakuba ssentebe bw'ekyalo gy'olugenda kubanga kati obwasentebe bw'ekyalo babuwa bantu balamu gwe toli muntu mulamu kulwaki nze abantu neeguya batono teweeguya nseeguya nze mu nsi nsinga kweguya mukyala wange lwaki mwagala nnyo bwana bw'oyinza okaaba tayinza kunobera siteekawo bimunobya olimba naga katonda mugulireka n'obuleka n'osanga nga bamututte omutwala kiyinza okuba ekizibu naye ekyokunoba nkitya supposing n'osanga nga bamututte nakyo siyinza kimuteekako kale suppose n'osanga nga anobye kinkose naye tayinza nganoba nti nakoze eki nti wayenze ekyo teri mukazi ayinza kinobera teri musajja ayendala nga tali bulungi negwe oli bulungi naye kyekisobola okuba nga kinyenzi kati mukyalo bwakuyombesa omudamugamba nsonyiwa wetonda oli kati nze engeri gye nnakulanga nina jjajja wange nze jjajja wange nno yali mukyala akubuulira omwami akola bw'ati jjukira twali bafumbo nze naye kirabika ne jjajjaawo anti yampitanga mwami kirabika abatanafumbirwa mufumbirwa abasajja bakuze ne bajjajja baabwe teyafumbirwa jjajjaawe wanjawulo sooka awa omukyala ekitiibwa omanyi ogenda okufuna omukyala ng'ali pulesinga jjajjaawo kakati otya okuba omukyalawo nga jjajjaawo tewamukuba era nze nalako ku mukyala Kasuku yansangako wali nga tukola naye yamukubira kujja kulaba oba ebintu bibaleese banaabyagala sajja abamu atwala bukwazi mulye kuba yaguze nze sobola kugula nva nga mukyala wange si yaŋŋambye ze banaabi mugyeko ennyama eyange gye nnina okulya buli oyagala nnyo ennyama buli lunaku okyalwala Brusela yange bulwadde obwente obulwala abente
Abali ennyenya. Okimanyi nti bwante? No bw'abantu. Bulesa bulwadde bwante. Busala si bulwadde bw'abantu. Wama si bwante? Bw'abantu. Bwante bwaba temwasoma. Anti. Bw'obulwadde bwante nze siri nte. Omaze ebbanga ki ng'olya ennyama buli kanaku? Myaka 3. Buli lunaku? N'ogumu. Leero meka? Leero 8. Mbuzaayo ennaku 12. Peze emyaka 3 mu ogumu. Bwe bukya nga tolidde ennyama obadde ogwaki? Anti mba neetwalidde ddala mu buyinike bwe ndaba. Kati nga lwaki sigirya nga neegaaya. Nga bajja kubuuza Magala omulwadde alyako nti azibye omumwa. Leero yaliddeko anywedde ejiiko 2 nola kisoboka. Nga njasama sisobola kulya nnyama. Oli mulunzi? Sirunda. Lwaki? Nze siyingiza jambi yatendeka ente bweru. N'ekirala nina omululu. Kakati bwe ngula embuzi era nze bwe bukyanga sente ziringa ezitawera gye nsala. That's why nkubuuzizza. Because obeera mulunzi kikwanguyira okubanga bino ebintu olina access gye biri buli kanaku. Anti ate bw'olunda tolya nnyama ate ente bagiryako ekiwuyi. Obeeranga mugagga bw'olya ekibumbo tanti. Ekyo tekisoboka ye lwali. Bwe bukya nga tolina ssente zigenda kugula nnyama okola oti? Mbadde nsaba Mukama bwe aba kinaasooka nfe kati. Bwe kibanga ddala Mukama alinayo olunaku lwakitegese nga bugenda kukya nga sirina ssente za nnyama mbadde nsaba nfe kati. Kankubuuze nga tuwumbawumba. Oli nga yandyagadde okutonera ekirabo. Mwami Magala amusanyusizza njagala mutonera ekirabo. Ayinza kukuwa kirabo ekikusanyusa? Kakati nga kya ssente oba gift. Nze ngamba kungulira nnyama n'angamba waliwo omwami bamuyita Daniel Fono yangulyako ennyama ya wiiki. Which number? Kiro 7. Kati nze ndowooza kye. Kuba ebirabo ebisinga nga byo sirina nnyo. Bye njagala nze bye nandyagadde mu sinnabikola. Sooka nali njagala ebintu bina. Nali njagala okugula ku pikipiki Vespa. Sukuta. Ngagigula. Nali njagala kusula mu maka g'amategula nagazimba. Nali njagala okwesimira entaana nagisima. Owange nakulaba kwesi before. Nali njagala yali SB yali Benz. Yannema. Oh no. Ati ebisigadde sinayo kye neegomba. Waganye motoka Benz. Naye kati mu bulamu kyempulira kyenjagala. Kulya nnyama buli lunaku nga ndya kiro. Nga tonnafa tewevumansi Mukama wayinza ova mbwega nakutonya emmotoka Benz. Ekyo mba mpangudde. N'otuukiriza ekirooto kyo. Naye anti bagikutonera ebijjanjaba. Amafuta aga buli lunaku. Amafuta si nsonga kuba ne gye ntambuliramu ennyo amafuta. Ne saaviisi yaayo ne maintenance yafudde kino nzibu. Omuntu ovuga Benz yali yeetaaga wakiri nga alinayo miliyoni 2 ku account. Nga zaatambuliramu oba zaasuubuza naye ffe tuba tetunnatuuka ku kya Benz. Mama gakola mulimu ki? Nze ndabirira abakadde. Wa? Ewange eyo Matabatch Home Care Service. Ani? Matabatch Home Care Service. Matabatch Home Care Service. Ekola ki? Erabirira abakadde n'abaana abeesuddemu akanzunzu. Anywedde enjaga, anywedde omwenge afuuka zolo. Ndabirira abantu bali ku bitanda. No balabirira otya? Mwina home? Ojja okuba ne maama wo. Omwami akola gw'okola. Toyina baganda bo bali no sense tebaagala kumanya. Nina amaka ge nazimba nga omuvuga nga munona nga abeera ewange. Nga nkusasula? Nkusasula. So oyina home y'abakadde? Oyina abasawo? Oyina ba caregivers? Abalabirira abakadde abo? Ne bwagenda ku kitanda taatawo tosobola mujjanjaba kuva kagere tuuka wano ajja kwagala okunaaba nankuba omusawo omusajja. So oyina maama wo kati omusajja maama we mulwadde. Bagitaani? Matabatch Home Care Service. Eri luddawa? Eri Bunyaka ne mu Uganda yonna awali buli awali eddwaliro. Omuntu alwadde waddemba okunkubira nagamba Magala mpeereza omujjanjabi ne okumusindikira bwe n'ogenda ku mirimu gyo omujjanjabi. Olimba. Kakali kikyoga nti like neewunyiza. Kiki ekyakuinspiring okukola ekintu ekyo? Nalina ssenga wange ng'amuyita Ewumeeri Najjuma.
Mary Najjuma yafa ku Christmas ya 2000 yalina abaana 3 Nola Bakanansa Esinem Sara Naroga ne Jasi bali amabambi ye yafudde ne Nola yafa nga 12 ogw'omusanvu 27 nga bagagga baana balinga bali bulungi ne bamuleeta wakanga wano buli alinga abona nango yabamugamba genda obeere wali nenga batugulira ensawo y'omuceere batugulira ebyokulya ebirungi tulabirire mukadde waabwe naye ng'omukadde oli atuyita yali yalwala buko tumusimbe bonna ne beekweka ogenda okumusimba okweyamba nze neŋŋenda nga nejjukira ndi mulenzi sirina mulenzi ndi mwana n'amala okukola byakoze ne mulabiri ne mukolako naye ku Lwokutaano nga bano banajja olw'eggulo bamunaaza ne bamukuba pawuda amabeere no nga yagize ezo nno nnaku okuva ku bbalaza otuuka Olwokutaano tebamunaaza naye ku makya bakeera ne bamukuba pawuda yenna mu mbala kaso yenna bagenda okujja nga bamusize n'akazigo kashanti oba gift of the Zanzibar oba gogge kati bano abaana be basanga omuntu ateredde badde mu mirembe nenga olugenda bappa atya n'obbawaabira kuba be bamufumbira ku ki nemanya nti eriyo abagagga abandi agadde abalabira abantu baabwe mu ssente zennyini ze bawaddeyo omuntu n'afuna keya ebintu bye bawaddeyo osinga okuwa ab'ekika abatajja balabira kutandika mu Matabachon Care Service. Ologenzeko e Bulaaya Uganda Buganda erina square mile 1,908 sinnagirambula gimalayo ne Uganda erina square mile 42 sinna alembuuke ngende Bulaaya togendangayo kola yoki because an idea joina ya Bulaaya y'abantu be Bulaaya ngaba mutumanyira sekuma mumanyi no like when magala ekizibu Fabazungu okujja no speaking the grant. Yes. Majja 1862. N'emyaka 1862 Buganda yatandika 2224. Naye ensimu wawa yaliwo nga Yesu tannajja emyaka 15. Ani? Ensimu wawa yevaamu Buganda. Essomero eryasooka mu Uganda lyatandika mu Gwakubiri nga 6 mu 1894 ye Mengesesi. Naye muyina akulowoozesa abantu nti okutegeera kw'abantu kwatandika emyaka 10 mwana mugomo akibambi kye mulowooza siwe tulowooza mwami Magala business mu Uganda tesera kusangika because abantu I mean it's not in our culture it's not in our culture anda culture yani tekiri mu buwangwa bwaffe obwaki okulabirira abantu ekyaleetesa Kayanda ne Kakwaya byali ki industry engambi okwata tugeza tange nga mulwadde ne muleete ewuwo nonyambako mulabirira tekiri mu bwangwa basi kuyamba oba omusasulira kakazi taatawo ye mulwadde gw'oli mukyala ogenda muyamba kukoma kuki yalwala awo wakolera buli kimu gw'omuwala gw'ogenda omubiyamba yalwala baana bagalye kati yadda baana bagalye kyeki bayita batya baana bagalye byeki enziku mu bukadde dda lwaki bayita baana bagalye bamufumbiranga amatooke n'emukanula alaga nti abaana bagalye ng'enziku emukanudde yabiyanga ng'emusika abaana bagalye oh God wagirwalako teri muntu ayinza kubanga nze n'atalwala nziku nawe wali mwenzi ati bwoba wakavubuka obaako n'ako akajanja yakulumako nawe nobaga abaana bagalye kati sekata wagijjanjaba musatu sekata wayani musawo sekata wabeereyo waffe Kasana gumusatu n'akupiika amakerenda 10 sabo wala ku nziku enziku yakulumako bw'abaana bagalye
baba bakagaleeta ne musika bana bagalye awulira agenda. Oh God. Magala nsibula. Saabasajja banange mata bacho mukeya service tuli ku simu 0774 790 M20 ya WhatsApp edi 07082447 tulina moga azimbira ddala building company Uganda Limited tuzimba ennyumba tukozesa obunga bwa mwogo tulina abagenda bandikomyewo fino service eziika abantu obufumbo sikunaanya ebuulirira abakyala awasabuuza ebuulirira abasajja n'okufa sikudde yabyanyimbe tugaba eddagala erigoba amajiini erijja omuntu ku mwenge enjaga n'amayirungi tusangibwa ku 0774 790 M20 ya WhatsApp eri 0708 247 tusangibwa Bunyaka omuluka Kagugo Luwero Sub County Luwero District mututuukirire olina taatawo olina maamawo sengawo balwadde tubajjanjabira ku kitanda eyo yonna gye baba bawadde ebitanda nze onkubira nga nkweraza mujjanjabi oyitayo lwaggulu ng'onnyuse mujjanjabi n'akubuuza bw'ali taatawo awuubaala muleete mu maka gaffe Matabach omukeya service Uganda Limited. Saabasajja ndowooza olina n'abakabira ku bafu kiina mama bizinesi z'olina abagenda badda mama ebuli abagundi abagenda bali ku akasemberayo ddala tuli mwezi gwa love February ate mama bali mwezi gwa love bwempuli abagamba anti temwasoma Valentino yali faaza obundi n'amugaana okugatta abagole yali empula n'alagira bamutte omunfuula olunaku lw'omukwano gwe bata yalina muganzi we twabisanga mwami Magala ate twagala kunonooza nnyo olunaku lw'omukwano olwo omwami wo lwakusindikidde ka message akaabi n'agamba weetegeke enzija olunaku lw'omukwano era teriiyo mukwano guliwo nga tewali kasente weeguli mwami Magala guliriddawa shaffe twagala abantu baffe nga tewalina sente namulindwa sobola okwagala omusajja atasobola kuba 10,000 yogera amazima nga kamera ekulaba 10 gyokka ate mwaba baagalira obwere nedda 10 mitono mpozi dola gamba dola anti mwaba bayamba obuyambi nedda ate 10 bwekisusiza ne mwami Magala mbadde nze kwengeza sisobo mwagaza ati kati mto 10 gikolere gambye bano basimu let's be realistic emitwalo 10 ku Uganda ya lero gikola ki ati kyekyo kyenkugambye nti olunaku lwa love omwami lwafuna sente nakuweereza nakugamba weetegeke enzija kwe kuteekateeka omukyala n'ebino noboweweeta byonna n'omuggyako oluliba nga ku message ye kusimu ye tekuli message obanga tewali senva waka oba tewali mmere nga tewamugambye gula requirement z'abaana kyogamba gwe togaba bimuli sibigaba ate ani abirya twasi kuba 300 n'osiba nviiri gy'oyagala bano obula ka blouse ani abirya ate mukyalo nga yabikuwadde simuyagala mpaamu omukwano ogw'omuggundu gweguluwa asitoli muntu mukulu atakumira mpeera abatukumire Saabasajja Kabaka awangaale chance ne hostinga mwami Magala ku Kasuku Live. It's been a pleasure mwami Magala. Kibadde kya kitiibwa nnyo nze okukuleeza pleasure okukukyazaako. I think now I can host you on Diaspora Connect Chiji because I didn't know I could have you banange. Ngotugalayiza. Ndozayo ngenda kwebakanga nga ndi musanyufu nnyo. Until next time twongera okwebaza mwe mwenna abasobodde okujja okwerekerako jjajja wa Isaac Katende Kasuku
thank you so much abatindize engende empanvu okuva temuvudde ne twebaza abantu b'okukyalo wano wetuli mwebani badala abantu okwebaza Katende okutegekera jjajjaawe mukama wamujjululidde amina yebale nnyo buli omu ali eyo aweereza Isaac obubaka n'ogamba Isaac bitalo nnyo amweereza amabugo bwe mwena kyakoze akontribute ku jjajjaawe n'obulamu bwe bonna thank you so much I love you so much nze Mary Flavia Namulindwa akula mwana kwesukira mulaikinge musharinge ate mukomentinge Magala taziwawo bali kyewunya kitasimba gwayambadde musajja alumba muzzukulu w'Esseri Nakibuuka lubazala mu 1919 n'afanga na mwezi 2 mu nnyogwe 10 1991 mweraba era oluzungu gwana ate ndi muzungu. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kiba alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange